Olutindo lwa Nalubaale olukadde lutudde ku Owen Falls Dam ngeno yazimbibwa Abangereza mu 1954 mu mwaka gwa 2005. Abakugu ba UNRA bakizuula nti olutindo luno lwali lukaddiye nga wano we wava ekirowoozo ky'okuzimba olutindo olupya. Okuyita amazzi agagenda ku dam, mu turbines, zatandika okwonooneka nga amazzi olwa sipiidi yaago omubiri gwa piers gw'empagi zino gutandise okwerya nga amazzi gagalyawo galulyawo. Then ekyo kyali kireeta empagi okusereba nga zisobola okugwa. Inginiya Luyimbazi nga ye yali akulira ebyenteekateeka mu kitongole kya UNRA mu kiseera ekyo ne banne abalala baavaayo ne pulaani ey'olutindo enaasobola okusendasenda gavumenti ya Japan okuteekamu ensimbi. Because tulina airport e Jinja, therefore obuwanvu bw'ekizimbe kyonna kye tulina okuzimba nga tekisobola kusuka obuwanvu Civil Aviation Authority bweseetinze. Then gavumenti ya Japan yatuwa ssente netugamba nti teyagala tukose mazzi agakosebwa ku daamu y'e Jinja y'e Nalubaale ate agagenda paka e Misiri. Tetulina goonoona nga tuzimba olutindo. So twalina okuzimba olutindo olutasobola olutatuukako mu mazzi, olutasuula bintu bikozesebwa mu kuzimba mu mazzi. Baavaayo n'enteekateeka ey'enjawulo ng'olutindo luno lulina okuba ebitundu byalwo birina engeri gye bigattibwa okutuusa lwe luggwaayo. Olutindo luno lwa mita 525. Eno sipaani ya wakati w'empagi ya mita 229. Then side y'ejjinja eri mita 10 kasipani akayongerayo kava ku mpagi y'ejjinja akadde Kampala kali mita 135. Bano baateekawo n'enkola esobozesa okulaba nga ne bwe wabaawo musisi oba okuyuguma kw'ensi yonna tekikosa lutindo luno. Kati empagi zitudde ku nkondo ze twasima wansi. Ku side y'ejjinja ziri 21, eze Kampala ziri 18. Muzisima ne mu drillinga ne mutuuka ku jjinja. Ne muyingira mu jjinja about 1.3 to 2.5 meters. Okay? Okulaba nga ezo empagi nazo tezitambula. Enkola y'olutindo luno eriko abamu beetiisa wabula yinginiya agamba nti batiira bwereere. Each of these contain about 69 to 80 number of cables, and each cable can pull about a 50-ton truck. So if you have about 80 pieces of cable, that means we are designing for about 4,000 tons within this small loading zone. So there is no any other vehicle that has so far been made in the world that can suppress our cable. Singa wabaawo ekizibu kyonna ekituuka ku lutindo luno, waliwo engeri obubaka buno gye buweerezebwamu amangu eri abo abalulondoola. So waliwo system gye twateekamu egenda ku kompyuta neraga kiki ekigenda mu maaso mu miguwa gino, okay? ne ku lubalaza emmotoka kwe zitambulira, because ezo nga zayonoonese olutindo luba lugwa. Waliwo abalondoola olutindo luno emisana n'ekiro. Abantu bangi batandise dda okujaganya olw'olutindo luno era nga balabiddwako nga beekubisizaawo ebifaananyi.